This is Inside Out. AGOA. Nemba ganti mwagala kola kampuni etiye. Mutunuliye marriage. Oyinza okuba ng'oli ku mbaga yo ng'oli ku lumbeero. Mulabe omusajja n'omukazi abali ku mbaga. Enjagala gye baba beeyagalamu. Does it dawn on each of them nti gwe nnywa naye gwe njagala naye gwe ndoola naye will kill me? If somebody tells them, the way you smile, nemwe collaborate, you just can't. Buli omu ayina agenda eyiye. Munda mutima. Buli omu celebrating anti ono mumazi. Nona celebrating anti amu mumazi. Kuba Katonda yatukola teriyo machine ekutegeeza the inside of a human being. The Inside Out ne Joseph Tamale Mirundi batujje ku AGOA list. Finally, despite how are we likely to? AGOA yambani was monopolized. Even abagenda okudefending AGOA, half of the delegates were Museveni's family members. Yeah, AGOA wow. Biden yajiganyi. Ekizibu kivaawa. Let me tell you, Ankoboli, Museveni mu bintu ebimulemye tayina teyazimba diplomatic corps. For many years, the chief diplomat of Uganda has been Yoweri Museveni. Museveni himself, yes. Himself. Yes. Yeah, what is why Ategereke? Marketing Uganda. He's the one marketing Uganda. That is Kakati as a result, Teyazimba ambassadors, trained professionals. The most celebrated diplomat we have is Ayebale, a former journalist. Yayina akatabo ke nga bakayita marketplace. Bamutwaleko kole mu kisawe bamutiremu. Ayebale yali wa marketplace. Bamutwala bamutte. Ayina story gye yawandiika. This is the man. Nga akatabo ka omusajja bamuyitaani balwanganaga ne Kaizuka. Nga bakayita omusajja bamuyitanga kayina nnyiniko. Naye mukoddomi wa mukwezi Kakwano baba bamuyitanga Kakwano omusajja yagana okwaka Kaizuka sente nga direct teri nti omuntu okutambula ebweru amawala kufuna clearance yaki ya prime minister gundi atiwo nagana Kaizuka okutambula. Kaizuka namutira mu bbaluwa ye, I will travel because you don't know the importance of this trip to Uganda. Nagende wakakwano mukofi amuwe sente agule tiketi y'ennyonyi naki. Kakwano nagaana. Kaizuka namugoba. Museveni nagamba nti ayino Kaizuka is egoistic. Eyambalanga engatto yavuganga pikipiki nga ffe tuli baavu. Naye Kateega yagenda oyogere mu gundi mu parliament gundi talina buyinza bugoba Kakwano Kaizuka kuba manyini bwe namulagira tajja kikola. Abaabwe bo babategeera babamanya Museveni amanya abantu mwagaziza okufuula ebiduli by'omukozi ffe tugenda tunyemu atunyalemu tulina kyetufiirwa ekyamanyi mu AGOA. Yes, naye abadde wani buli kimu bakyemonopolize. Kakati mbagamba bulijjo nti singa obadde musajja nga sente z'omwezi baguggwako mukati tazirabako kati boddayo kanoga nti bansibye mbadira ne basitwaloza fe AGOA nannyini AGOA wabaddewo nannyini AGOA wabaddewo. Is it a national issue? No. Yeah, it is. It's a national issue. Amatage, enyama ye, ebiki abajja kundiza America tax free. The Africa growth opportunity. Ate Museveni yajira ekyo kimanyi ekyo. Yes. Yes. Museveni yagenda ewaliga namugamba nti your excellence. I know you are now tired of African leaders who come here with begging baskets. Nzenzize ku trade. Ne bagimu. Yasooka gye kwasa mukamu kwezi. Ekinene kyo tekifuluma. Ffe tulina kubeera mu bukyoko nga tuli bamemba sebo batuyita waliyo ajako kakiiko nga ye sente yazirina obeera mbwayo hunting dog yo ate olowooza alinonya gavumenti eno bali babiri. When Museveni bwali retiring
n'ategeera damage mukoddomi we gyebamukoze alitegeera twali batuufu abadduka ne bagenda nga tuganja okuniibwamu. They are now saying baga nti emu ku nsonga lwaki batubonereza is the anti-homosexuality act. Is it something you can, they say we can repeal the law, is the law? Ebyo byonna mwekwasa. America erina standards zaayo kirabu. America yeeyina amagezi. Oyinza okuba dictator naye ngaoli strategy like Mubarak. Egypt was an important country. Yes. They can look ahead, aside. After all, many African leaders were dictators. Mobutu was a dictator, but not the only one. But when Mobutu visited the United States, Reagan said on the steps of White House, this one is the most ally, is the most powerful ally of the United States in Africa. But bali bamutwala, Bush yagamba, Mobutu is a creature of the past. Kirabo ejivudde. You have outlived your usefulness. Yes. It does not need to extend beyond. Clinton bwe yajja wano yagamba Afek Museveni and Zenawi are the beacon of Africa. Gwe munaala gwe balengera. Kakati ne tugenda nga mwenye abazungu bagezi bawa Museveni transition. Yes. The country needs healing until humanity party. Nomugamba akole ate yemba bundi era bwalituula wansi falitegeera nti yatuhumiliatingira bwereere n'okutubuula famire zaffe olw'omuko ebikola byomu nti nze mukani yemu emisango gyengaji n'emwana ate kano akotutegako ayese kambi balekere ngendi waffe tubonebone. Because we made a mistake of working closely with you. It was a blunder, political blunder, which I regret even inside my grave. So, I nkugamba nti bana abaana n'entalo zaabwe ez'amuwooza ezabaleetera obuzibu. When I got over president to come, how would we drag Mukoza into human rights? Ne bagamba nti mulimbe Museveni nti abaana ba NUP baagala kuwamba kibuga. Naiwama who was the commander of Bugingo. Bano yani abanupu tebannayagalako kuwekya kibuga. Omwana mubi netukeera ku makya ntukolima mutuntu netukolima ekiro tusulima netukulima netwakya ebyoto. How can Uganda make up to get back the AGOA opportunity? Eyina diplomatic call. Gwe n'otambula n'ovaayo nga minisita trade tagenze. Omutiire wuki ngate ye minister wa trade. Sewaye wafu wali omukolo ogw'amaanyi. Nti mukazi omukyala njagenda nze omukwekera ki. Ebyo byonna bali bategeera nti buno bujozi. Kino kyafuuka dda dictatorship. When a country is confronted by a challenge by diplomats, use your diplomats. You think Uganda doesn't have diplomats to assemble from this? I know about my assignments. Apart from Chiyonga, is Chiyonga? Chiyonga is what you man. The Katonda National International Relations, diplomats, necessary diplomats. But I can help somebody. You look at how countries treat each other. Would Chiyonga be in China, where you consider as a serious pattern to develop your economy? Anytime you have an election, she runs away. I was only talking about his look at the seniority of Chiyonga, politics, former minister. Bagins of presidency got their credentials. I'm a medical doctor. Chiyonga is a medical doctor, yes. Yeah, his career is not diplomacy. China, he's a medical doctor. China, if you can take a non-serious person in China, every time he comes back, one government, by Minister of Foreign Affairs or China, atwala omusajja John to present his credentials. And he served as a diplomat in South Africa, he served as a diplomat in London, he served as a diplomat in USA. This is why he's here.
era ekibulaba Bush senior yaliko ambassador e China preparing him for president. You want to downplay Chiyonga's credentials? Yes, in a powerful country like China. Twala ambassador Mugume. Mugume, yes. Twala gundi okujja kati ye mukibi yanooneka. Having been a minister of foreign affairs at all for Kotia ambassador. Kati bakwanjula batya okupresentinga yo relations. Ambassador Ssenyonyi. Yes, I think somebody can be transformed. Ssenyonyi is dead. Chinobe is transformed now. Chinobe is in Congo. Kuchi? Was abo bonna oyo mutwale Congo n'abakongo abafaanana. Naye China, USA, oyo ayebale negotiated the deal that pacified the Burundi. We have a Musoga called Chibedi, Ambassador Zake Chibedi, the one now in the UAE, yes. United Arab Emirates. Kakati uja akola obakati oyo yayita teyamulava oyo nanyinisi teyamulava bawo obuchayi bwalina ku Basoga. You know omuchayi bayitanga Edith Sempala, is still here? Can't she be redeployed? Ate kati baba kube Sempala, who is known about the United States, Can Sempala be redeployed? Mirundi zedi musajja musogwe ekigambo ekyo kinene naye gwe okikoba obukubi really. I'm a mass communicator. I want to tell you what that word is humiliating. It sounds you. dirty. It is a dirty word. Humiliating you. It's dirty. Humiliating you. Kigambo ngati bamujoga naye that. Bakunyamu nakunyamu ng'ekidoli bakiniyamu ekidoli bakiniyamu naye omulenzi esimu ewo olaba alimba muhoozi n'agula abantu n'abawa ssente bafuule muhoozi international comedian ate ako katumwebaze kazi muli ako nze simu ewuunye. Okay, as a political analyst Mirundi, let us look at the reorganization of the national family yange ebonye naye nedda omulenzi ajja kututeekula abanyankoleko balabe ku kye bayita emmandwa. Katumalize n'enteekateeka kateera mandwa nti akayo kaliba kaliijo omulenzi ono kalabeko ku kaliijo ogenda nganya ku bantu abanyalako. We are bitter people. But after we bitter for how long? 14 years of bitter. 14 years. You are going to be bitter for how long? 14 years of dedicated service. You are rewarded by a dedicated job. Let's wait. Mirundi, you know today you started a very bad that you think somebody can look for butcherman and land into your office. You man. Come in. No, I said to him, Mr. Butcherman. You explain, say I'm Mirundi. You simply said no. This is not butcherman's office. This is me. I'm Tamale. Well, we share the same floor. Nteka yo misinde tuyinza kundaba ate nga bajja kuleeta n'abaliwaasi kuba tubakola interview ako kafuule kasiimu mukama wange yampa akasiimu n'emmotoka n'abasirikale nsi yampa mulimo constant embarrassment kanguboolere gwe nga bakujje ku bwakkano ne bakufuula saje ne bakuteeka ebbombo kukwotaga saluti after omukono gukutukako kubanga tebali akubira ate nga wamanyira bakukubire omuntu n'akujja ku bwakkano n'akutwala ebbombo kukwotagali saluti after saluti. Come in. Oh, sorry, I thought it was Mr. Butcherman's office. Good day. Mirundi, you make me laugh, Museveni. How did Museveni manage you for 14 years? Because I'm a very humble man. No, it is him who is humble. It is Museveni who is very humble. 14 years of managing you. Yes. That was Babuzi. How did he manage you? I'm a very humble man. But what I cannot sikiriza kuko humiliation, constant humiliation. I actually believe
Museveni is your longest employer. Nobody ever employed you for longer than 14 years. Ate nkuzi kati nakola ngira kufuuka MP owa ekifo ky'obwadvisor kyafa wano mu Uganda handler nobeera n'omuntu wakuwa respect. No. 90% of very powerful. 90% of government policies originate. Mwenda is very powerful and reachable. Yes. Well-guarded, yes. Intelligent man. Yes. Nze nayita wabi nensanga omuko eyali alowooza nti ndi party ndi kitoli kyakiniemu akinyalemu. The inside out on Joseph Tamale Mirundi. Bobi Wine yali organizing a party ye mu parliament ajjawo mpuuga aleeta se. Mwana wange kankubuulire bw'oli akatambi k'ebukedde Bobi Wine yali mutuufu mbadde muvumira bwereere. Baali bamugamba nti gwe bagenda okukolagana naye to market. Ono either is one of the in-laws or mama. Namutunuulidde ejjegulo ku byuma byange. Ate you have another mama. Ate wa mama wakimyeyo ki? Alabeka mbabuulire muwange. Many people call themselves intelligent fellows when they are not. Mu lukuŋŋaana oluli discussing treason and somebody mentioned it. Anybody who reveals this must know we are committing treason. Kakati, if you know you are committing treason, even the judge will not be lenient on you because you knew what you were doing was tantamount to treason. Naye omukazi bwe yayise maama, I don't know mama who is a mama, but there are indications. Abantu batudde, mama, we are now gathered. Can you address the gathering through a loudspeaker? Which is smarter Dani ono wasekoko. Olite yayogedde. Singa yayogedde would be in prison now. Oh, Mama says he's busy, he's attending to the two angels. Two angels. First of all, a woman, Mama. Kati amaze kudityusinga nti ndaba mama mukazi muzadde ayina abalongo. Is a nurse, is busy. The inside out ne Joseph Tamale Mirundi tabani wa Yohana Mirundi nemole amatovu kagambye okumanya akasirwa kagambye I'm the only person with recording and I'm going to record it for my boss. Kava kunyigama ntoyogera boss obusajja obusiru nze muwanga nkubulira kati tubadde ku leadership change mu parliament leader of opposition from Mpuga bagamba last week nti Mpuga yakola bwe kati Mpuga has handled very well ng'ebano bamwogedde ekitegeeza Bobi Wine is monitoring. Nze nabadde ngamba n'okugamba nti Bobi Wine ne Muhoozi bakolagana kubanga anti nkubuulira Muhoozi ne Bobi Wine tebakolagana kuba bamugamba nti yagaa nti ka Bobi olina naga nti ekimongwa kakati kyendabikira eyo guba guwedde ebemukuwemu Museveni engeri kuba ebibiina byonna yabifuga ebyopposition. Museveni can have links with Bobi Wine. Yes. Kyenakugamba n'olwaliro nkyogedde ku makya ku gundi ku baba nembaga nti Chief Justice Tabala is under the control of arrogant fellows. Ate yero kuba ekifo yali takisuubira bamubula kamiri. Would you have reached here? Yes, because of my brain. Nobody need to contact me nkakuba mutwe. Would you have reached here? I can make a minister. Yes. Ono ajoga nnyo oyo ani ku bantu ajoga buli muntu. Kakati his case, his petition. Nagulemeramu. Chief Justice nagulemeramu. Because gwalina lessons kuki ate agujjeeyo there were anti oleka Bobi Wine nogenda ku kintu kya jurisprudence gwalina lessons for the moment of law in the future. Tumusabedi won nkijje byenokawo waligambye nti there is a law beyond this stage
you cannot withdraw your petition. Don't wait the court's time. We had other cases to handle. This is why this Chief Justice ended up committing the two blunders. Grave ones. Alwana nekisachi. Kuba ekisachi akanti aha bokkiriza nti oli yagujayo naye tukulemereko nina minority judgment nti Museveni yabba ono tukonkono kati okonkono akonkono yoyogadde kabampaani nuna teguliko kati tetujjanjaba mulwadde tuli ku mulambo kitegeeza Bobi Wine yali sumata nga mugezi n'abakozesa ensobi because moto wa Bobi Wine gamba kubala bisera yabalabisa so you are able to talk about it yabalabisa already. Bobi Wine yagende wa Museveni namugamba nti roza nali njagala kutuganya nze nali nkola byakuzannya nekikwata Mirundi kono byakola byo tabimanya mu politics nesaba abaana mbamanyi bonna ate kati bakuba gundi okamala okukamasa bebikulu kati ate avimba ndoza bebikulu wa muwozi omusajja mubi alla amutuwonya alemekwata bebekulu wa muzeeyi gwe wa muhozi bebekulu alikiriya wa muzeeyi gwoli wa muhozi. Museveni yampa final judgment ngawo wenkoma neŋŋaana yo nti si wenkoma kati kali Museveni give amaze okupima ekutiya y'emmwanyi n'agigoba actually ensobi gye wakola kwe kugaana judgment ye singa bagikwata agambye genderuzi n'ogenderuzira singa baneerabira dda public singa yaneerabira dda ng'aliyo sente meka bano bwe Museveni buli omu ayiteyaniemu buli omu aniemu nfuuka ekiduli kya anda nali badde kati ndi ku social media indiscipline Babalanda afugenze Babalanda gwe nagenda nga nenkolya campaign naki Babalanda ndi minister to use accent the president through the minister of jenu taita kutuka pale tuni command taita kudia mukazi n'omujoga kutuka housewife nti kakati wewe usigalo naita mukazi But do you know how much you have lost by your arrogance? Yes. You have lost. But I have a status in society. Temuli wabarudde mu government benaleka yabatayina ke balina. Mayenge nemuleka kacha mali mwikizayo. Katonda namuleka yizenikizayo. Where are you vying? Former senior state house officials in Canada. Something is wrong with there. Iranzi nchimanyi. Ndi my conduct mujimanyi. If you want to change the status quo, become a revolution, sacrifice. Politics is not for short-term benefits. No. Politics is kufumba bikongo. Is NUP strengthened? Do we see a stronger NUP ahead of 2026? Remember, the new person is a journalist like you. He's a cub with lion. The cub is not like cub is a baby of a lion. The tongue is a cub ban. Nazaniko Amudi Museveni. I have never faced a case in court over my journalistic work. There is no argument that I will not give me a job. Second sued you and there is somebody who sued Muganzi and feared. Era obumanyiso ne bugamba obufudembe ogwina enfunyu mu mitwe mbwa agenda kuliwa Muganzi bano obwavu bunuka naye obusajja bwe bwononye media. Monitor has destroyed the media independence and objectivity of media in Uganda. Twalaba ku olupapula obwo naye omusajja kalinaki alusenga erikopota bwe yatta kitaawe oba ye bitterness gyayina kuba muntu alabika ayina bitterness ku muhoozi. But Kalina does not talk about muhoozi. Tamwogerako bambi. Have not read anywhere. Bakuba Katonda ekigere bwe mukiddemu mubiddemu byemukubanga ebigere bwe bisinga badese babavumbagire bakuba bigere bya entula gitugule kadduka dda n'olutwe n'olunabisirwa era nga bannamateeka se wasimanyi nalusanja bwaga
oyo awoza jankoko ne Yosefu Tamale Mirundi awo watuuse sikyamusobola. Katumalirize bale bwe tutyo. Nze Simon Muyanga mukugunye omujumbizi ng'erinnyidde embuzi. This is Inside Out.